Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Ebifaananyi by'embalaga bye bifaananyi ebigenda okukwata akati mu program y'olunaku olwaleero. Ebifaananyi ebyo mbijje ku kyuma liiso ddene eky'omu bwengula kiyite satellite, era ng'ebifaananyi ebyo bya kitundu ekiyitibwa kya Ddondo Block 273 plot B ewali Kaazi 120. Ng'ekindeesezza ebifaananyi bya satellite eno tewakyagendwa. Kiŋŋambiddwa nti wakuumibwa b'amagye besimanyi ba UPDF eya bulijjo, ba LDU, ba SFC, naye nga kwabiŋŋambye kirumirizibwa nti bano ba SFC. Batenda ba scout kuba na bukodyo leero bubakeeredde. Ettaka lyabwe eriwezaako yiikazi 20 eryaggiddwa ku yiikazi 12 lye balina ekya Ddondo ebusaabala Seero busaabala Parish ekisangibwa mu Masajja Division Makindye Ssaabagabo mu Wakiso libbiddwa oba lyeguziddwa. Ekyogenda kizuula lunaku lwa leero. Ono nga Abbye is none other than oba si mulala yenna wabula simanyi oba Mafia oba front waba Mafia. Ono nga ye Mubaraka Munyagwa Sserunga. Lindirira emboozi y'olunaku olwaleero, gamba munnagambe munne nti abayagadde okutta kankaka be baamutanudde. Program y'olunaku olwaleero ekwatagana ku ttaka ly'aba scout bonna mu ggwanga Uganda eryaweereddwako liizi ya myaka 49 ate nga bweggwako ekkirizibwa okurinyoowingibwa, ng'era omusajja ayitibwa Mubaraka Munyagwa Sserunga yalisasudde obuwumbi bwa Uganda 5. Obuwumbi billions, 5 billion Uganda shillings, era nga zino kyateeberezebwa nti kiteeberezebwa mu biwandiiko ebyo byenkulagaawo byengenda okulaga. Ebiwandiiko by'okugula biraga Mubaraka Munyagwa Sserunga yegatta n'abasajja abasatu bengenda okubuulira ne bamuguza ettaka ly'aba scout, nga kati aba scout ne bw'oba oli mutendeke kyenkana kito kyakkirizibwa kulinnya Kaazi. Naddala abo aba scout ababadde bakolera obuscout bwabwe abayitibwa ba Rover Scouts, bano nga mwotwalira ab'amasomero abavudde mu institutions aba certificate tebakyayina we balaga. Ettaka lyasaliddwako abalikuuma n'emmotoka ennene ezo zengenda okuba nga nkulaga nga nkunnyonnyola emu ku emu zaani ze zipaakinze ebimotoka biweetiye biri mu kusenda ttaka. Kyewuunyisa ate nga kituufu Mubaraka Munyagwa Sserunga ow'akakofiira akamyufu gy'atandika okuumya ettaka lyanyaze ku basikawutu ng'alikuumya ab'amagye ab'ekibombola. Situmanya akisese eyo yagijjeewa, biririre mu program y'olunaku olwaleero. Ebbiliyoni 5 yaziteeka ku Stanbic Bank Forest Mall account ey'aba scout, era nti nno ebbiliyoni 4 zaali zigenda ku ba scout ate nga biliyoni 1 yali yaba bulooka. Endagaano yali wakugituukiriza mu nnaku 14 kye yatuukiriza. Kakati bali mu kusenda. Njagala okutegeezaako emboozi eno kuliko essimu ey'enjawulo gye nakubye eri abantu ab'enjawulo abawakanya okutwala kw'ettaka lya Mubaraka Munyagwa kati nga bano beekwese banoonyezebwa. Kuliko omunene Jeno Mulamba eyasuddewo ekitiibwa mu basikawutu n'awandiika ebbaluwa nti aresigninze. Emboozi eyo mpanvu n'ebiwandiiko byonna byenjogerako kwebiri. General neeyogobye ensonga ki emwegobeseza byogenda okulaba mu program y'olwaleero. Waliwo n'omulala abadde atiisatiisa nga yeeyita Lieutenant Kano, simanya yeeyita Major, simanya yeekola ki. Ogenda mulaba mu program y'olunaku olwaleero mu kwegatta okutwala ettaka ly'aba scout. Bwe yagobwa n'agobwa General kyewuunyisa. Ono bwe ate eyeeyita bw'amala okugobwa ku kitiibwa ate General n'awanika n'ateeka wali General kyoyo. Olunaku olwaleero essaawa 3:45 ku Media Choice Television nkuleetedde nga nkusaba okulula emboozi erimu okufa n'obutanyagwa, okunyagwa n'okufa ng'ogezaako okulwanirira ekikyo eri wakati wa Mubaraka Munyagwa Sserunga. Ssaako n'abo abagambibwa nti be bamuli emabega mu kutwala ettaka ly'aba scout biliyoni 5 ze yasobola okusasula ku ttaka lino, ng'era biyindirira byonna biwandiiko ku bifaananyi ku bujulizi ku masimu gakubiddwa ku ttaka ly'e Kaazi.